tukwaniriza nte program yaffe Endegeya wano ku Mru TV nange Crispin andi wamu ne Sharifa omwana wa mami. Tukomyewo olunaku lwakuna enaku z'omwezi 5 tuli mwezi gwa kutaano twakava mu Yidi ne bakyasiiba 3 abakyasiiba 3 mugende maaso n'okusiiba. Twerabira subscribe to Mru TV ku YouTube channel kwetuli, ku Twitter kwetuli ne ku Facebook kwetuli ofune programs ez'enjawulo n'Endegeya ojja mu sports ojja musangamu n'amawulire gonna gye gali ku Mru TV. Tuzze kuwa Endegeya ebaddewo mu wiiki ebadde mu Yidi ebadde buli wamu ebikolagana n'olugambo lw'abaserebo. Ogenda kumanya Ronald Mayinja kiki akyali mu NRM sijja kukusunirako katukomewo mu highlights zaffe. Natera tukomye mu highlights zaffe za Endegeya zetugenda okuwa olunaku olwaleero. Ronald Mayinja yavuddeyo n'ategeeza tanava mu NRM byonna ogenda kuba obifuna. Saaba Wulu mumumanyi Pastor Bugembe yavuddeyo naye n'akakasa nti tali mu bya dating tajja kufa. Ate watukyali ko Pastor Bugembe netulakinsa abamubuuza ebibuuzo nti oba nasobola okukwataganya abayimbi bagambye mbu ayinza okulya akawuma. Byonna bigenda beera mu Endegeya eyaleero. N'ebirala bingi nnyo ogenda kuba obifuna nange Crispy nga ndi wamu ne Sharifa omwana wa mami wano ku Endegeya ey'olunaku olwaleero. Wow, tukomyewo nate Endegeya tukwe full dose ogenda kuba omanya. Kifali wanasi kasimanyi oba asikaji Sharifa oja kimusanyudde naye nga tugenda kuwa Ronald Mayinja by the way yavuddeyo. Tandike naye Ronald Mayinja NRM yetu kayimba ki abantu baganya agamba muzeeyi. Ronald Mayinja yavuddeyo n'agamba ayita nava mu NRM nate yakubya akayimba ng'agamba muzeeyi abantu baganye kayadde ng'ategeeza nti abantu baganye message ye muzeeyi gye yamutuma okukola message Ronald Mayinja omulaba oyo mukalulu akawedde akabadde kabinda bina kabadde aka 7 kalidde ako His Excellency kankigatteko nyinza okyerabira. Ronald Mayinja babatuma mission bagende ba influencing abavubuka okuyingira mu NRM. Kitegeera yanyona enjago yogolaba kati Ronald Mayinja yali bebe kulu kwaliko no sipapa wa moyo agaba sente bwazijjawa Brand White nekimulya kati yavudde nakuba kayimba nti abantu bakoze ki abantu baganye message ye yagezako preachinga. Tulabe mabega kaweera ti Ronald Mayinja Golden Band research yakoze atya yabavuddemu lwaki yavuddemu ati ezo biri mu band ero inzo bisobola Endegeya yabaddemu kubanga oba ndi muto oyo muto kati okuze ndi mukulu kusinzira obanga avudde mu bandi yaabwe gye balimu ku myaka gye nnina kati emitono egyo yogere batye Sharifa katugamye emyaka gye leero obeeko wamu lwaki asazawo kuva mu bandi ennaku gundi mu guno omwaka bandi yamukoze eki eroyo bandi misa kisemakula bagita yali Eagles mu kusooka twaliko Misaki Sekamate kwaliko Mayinja bafawunda abo kwaliko Baseruga kwaliko Atadini Kusaasira waliwo no munene ono ayimba ne mukyala wono omutane oyo mwami oyo ekinene Michael so tumanyi yayimba ne mukyala wono era omunene ono ani ono atenze mbamanyi nesemanyi ebintu bya forgetting munzijukize Nasolo manager nzijukiza bamuyita ani oyo yayimba ne mukyala we nane tamanyi amuyita kinene Michael ayimba ne mukyala we amuyita ayimba kali awo muddugavu nesaz nali bwerwa ggwanga bamu kubafawunda beyo group kati Eagles yasuka nefunamu awo obutabanguko obutakanya nabo ne bakuba kayimba station abali bana bate ebiseera ebyo nga backinzi era naye yali mu Eagles naye yagenda Station. yavaamu bakyali sawa zino
tali mu yafuuka yawuka waliwo Golden Band ne the New Eagles Production kati talina gyalimu ye just yeka engeri kuva yagende bwali Mecca gwaja tigwa Mecca bya Madina babyebimu kuva yagende Mecca eyo nayo ekwimbira mbala nabivaako bya bandi nabivaamu naye tugenze naye kuba ekyo kintu yalinga 29 awo ava ne bakuba akayimba twakutegedde bakawulirako bona bali beegase wamu Sister tokuba Sister aloge bali bazuda bali amwenkwe yakati awo tuyingidde 2019 tandika okusatulukuka ngesatuluka mpo agenza bawukanye honorable Geoffrey Rutaya ne mukyala we ne basalawo bakole ki bagive bakole yaabwe Golden nesigalira papa Emisa Kisemakula ne musigalamu ne Mayinja emitwe mikulu Kathleen Kusaasira Baseruga ba Kinene Michael oli yansala akole the New Eagles nga abaana baki baana bato ngayagala misayi miki era mwe mwali ono mwana muwala yani ono Shasha Brighton simanya naye yali eyo biba bintu bigaana akafumbirwa ntumagala akafumbirwa Sasha yona joli mkono akunonyeko yabula mazima Shasha ono kavuka kana kayimba Shasha Brighton pose yayimba atya nseka twala esiyoyo oliko wamaka mese tambula naye ade the New Eagles Sasha yayimba nyimba zigenda kuba aludde twaliza muwezi bayimba dwaka bakafero nga bayimba danga tukyazijjukira kafero ye yaleka ngambe he was a legend yali yafadda kati yaziyatunda naye wafadda yazitegeera nyimba za radio nere walitomanyi kati olumanyi ali sizimanyi Ulanda zituli Ronald Mayinja bayirawe Ronald Mayinja yasiga Golden Band basiga Ronald Mayinja ne papa bamukuba sine tugenzo laba Ronald Mayinja ne Kusaasira bona tebegase kuki begase mwena arevu papa italaze side misaji zibona side enti ali ku side edi nga yo omuntu omukulu ne wali bategeera naye ga mentegeera si CM papa italaga side enti ngweno bangweri tusabira mu group erimu Kusaasira erimu Ronald Mayinja yanywa nenjaga ayogera yimba n'ennyimba eziraga nti asumuzeeyi kati ayimba abantu ne bamuwampa enkola bamuwa emmotoka tetulira na Mayinja bamuwa emmotoka Kusaasira naye wuuyo yavaayo n'agamba takyamukiza abantu kuyimba bayingira politics nyimba zawe tezikyategeerekeka n'omuntu yali abaagala agenda abatyawo politics wabeera kati Golden bali bagifuula ya NRM mu bufunze ate yavuddeyo ye n'agamba abantu sinavamu NRM nkyalimu just obagita batya pursuing my career bagamba ye gyalimu ye muyimbi talenti ye jaggusa ali akasente ke ate Kusaasira ate no ye yagambye oba yamuleeta agenze yakolamu akolayo ki mu Golden Band ani yamuleta Ronald gundi papa misaji anti yagamba omusajja gwakola ki bwakuwasa ate nadduka nave waka go kyakolawo ki kanekyo ekimu naye yagambye eyandeeta nze mbadde mukozi mbadde nkola bukozi nange naye ye bwanyasana n'ekintu kye yagambye kansigalewo alina kuyingiza baana bato kituufu bano n'abaana tubaliwo abayimba music nazo bamukuza eki aye n'ekirala kyoyinza okwetegeeza nti misaki aliwo olugambo olutambule mbukuukulu tiyandegata kwa Fuligo Band nti bamutimbye nnyo ku bipande bya Frigo ogenda ng'otambula olaba misaki kwali aliwo ekiri awo ate wanki eki yavuddeyo n'agamba tuli abasaidi emu bayidhayo bagambe tituli basaidi emu tuba ku saidi zonna misaki yavuddeyo n'agamba nti ate ye ekyamugye mu Golden si politics si ki just nga yo omuntu agadde kulizayininga mu mutima mulungi
ayina ekyambo obulwadde ayina obulwadde bwa sukaali balugambye sukaali tebumukkiriza kuyimirira kumala bbanga ddene ku stage ng'ayimba mutima ne mbuuza eri mu gundi manfuligo bayimba batudde oba mutaja asobola kuyimba ng'ayimiridde kumala bbanga ddene ng'ayimiridde kale misaki wone tukuwa akasente wakuwa empenkoni naawe okakkane lumu tuze nniya ye kuyidi wacakaliddewa soba kasumba nga yategese ekivvulu bayibayi sawumu tumanyi swabamu yabayimbira akayimba batugamba ani oyo bagati bacakala kuyidi wacakala kuyidi obanga yasibira obwerere obanga nambe eyekulisa obeki you have to stay home genda kera kumaca genda ku muzikiti osala idiyo oba kuyidi ndewakayita mikwano gyo baluganda mulyo mukyere mulye emmere yanze ba tewampita kulya mmere wansomera tewampita kulya mmere yidi kuba kuyita nali walewa waliridda wayidi wagirirawo wali wafuwe nkulikeyo mwambiyazi banga mwakumambiyazi kata mutta abantu manze ndi munamawulire amanyi mbanketaba nabalaba nga mukikutte sijabalaga sente big up to Emma Fasco mutegesi wa party twagenda kumwe Masaka by the way we enjoyed abana banyumirwa balya sente balaga sente ba Mr. ne Miss Mutesa wabalaba nabalaba kiki towana kyewegerereza engatto oli producer wagayimbu engatto twalinayo Mr. Fresh aka yali weri campus Kirumba ye Kirumba mwana yaliko engatto mukwano ngekoleza sajira bali ekoleja ngogereza muyange engatto ya beyi engatto ye azina wanga mba yito mduka ngekigere kyo kiringa ekikoma mu ngeno wasigadde space nene nako mutegeera ngengatto ya kitundu ngato yali nene kuyi manye lyato lya Nuwa wali lyajula n'okujjula nga osaamu amazzi kisobola okuseeyeeya vaako tugende ku story abana Masaka banengo bali bubi nada abantu batuliko bubi kati anyway tugende ku mawulire tugende ku story ya Pastor Bugembe Pastor Bugembe ono saba uru simumanyi nga muwulu anyway sia tanatuusa kusalawo emyaka alina kumeranga butiko aikayenga omuntu tanatuusa kusalawo ngambe nti kati now I'm settled ngenda kunoonya mukyala gwakuwasa yakoze atya twadde tuliawo ku TikTok tokotoko ako katokotoko mwe nze ndi mukulu kyabisobole eyo nga waliwo obumessage obuyitingana mbu Bugembe ne Gabi tate yayimba nyimba ki yayimba nyimba nyingi aina brag about God aina aina wano nendala nyingi awo kayimba kaliwa wano awo kayimba kyako tosaga akuyimbira ne bikere byangwa twali buziyogera kayogerawo producer tuleke awo lwatuuka Bugembe bagamba mbu simanya bitufu nebireka bikyali mbu yene munne munani ntati Ngabi ntati balabika okukwatagana oba nga Bugembe aikali settled awali nga watuuse omuntu gwayagala kasita bonna bakulu aliwo nti bayina naye Bugembe ngaalabye ebintu bingi anaasobola sobola omuntu asalawo n'atuula nakakana nagamba kati ndi fine wendi ndi settled lwaki ntata teyabyegaana agamba nti just a friend just a mere friend etya mere friend mere bikoze bitya kasasira wabwe ogeranga ate byonkwesiga
kifa mwesigawe wantu alimba gati nga bugembe agamba kituufu nti omwana yamufunye agenda mukuba embaga simanyi bikyali mumbu ntate yabyeganyisa iri wajja tikiti okuyagambye nti just a friend mwana abendi mumuleke nenda bagwayita omwana nga oli omusajja omukulu aduze mwana ate oyo omukazi omusajja omukulu olina ebirevu byennyina opita mwana kikyokutteko ekyo alina bulevu ntate twagire natugamba mbuye pasita bugembe mukwano gwe amuyambako mu bya music pasita we mulo nenina batandika ate yali lwalimu just yali ageza omuntu omubeera embi nodda mu mbeera ennungi olungiwa nofaana bulungi teyali lubuto just yageja bugezi just no mbeera ajjamu olubuto olw'omusajja nawe teyali lubuto nga yavaayo numwale lukendeera nanti kati awo stress ezzemu muli ayi nekifaa nakibagambako wano bamujukira nakibagambako olaba Endegeya nti baserebu bagala ne serebu bagala omukwano gwa baserebu relationship between celebs and celebs tewangala simanyi ba pastor ye nate nga Joffrey tayane mukazi we baba kikubi anti kati music ayawukana bali nyimba bayimba babuulirira kati abati oswala ekitegera zikiwa pastor asala ekibeme yoyo mubangako pastor asala ekibeme bani abantu abamu eddiini teri mu nnyambala teri mu ngeri gy'asala nviiri teri mu ngeri muntu gye yeeyisaamu eddiini ebeera ku mutima gwo ayisanga Sharifa n'omusanga Sharifa nga yeekubya kagoye ke ambiance nenga mwana musiraamu mulungi nga musanze mu biseera bye by'eddiini by the way eddiini sitali ku nnyambala oyo bye mugamba mbu simanga ati pastor asaze bimemeya siba pastor ayambadde bwati simanga bikoze bitya by the way that's not ayina akayimba akankolera ani yenna pastor Bugembe kayimba ki baserebu wana bazinga bali banako ngani kifa wali munako okujjako nabyo teyali munako toli wendi kayimba jakolera ku pastor Bugembe kubasobola okunyumira nga gwe engeri embaata ubona ali mu kirasi ki amagenda ku YouTube commenting akayimba kasino kola ka pastor Bugembe konna kakadde ogamenzi kano kanzijukiza kino oba yekani wetwala bapanvu kwe kulitema erinnya ly'ettuufu mu kanisa ye kanisa ya Yesu ngambe Bugembe avudde wala bayina big up to that guy ana video gye yakola kyusiza abantu bangi nnyo tura ne katsi mutako rehabilitation cause aina chachi ye yuba buli Sunday abako mwimbi gwayita mu chachi ne bakyuka si kukyuka ne bajjukira mu kalembera gye bava yayimbako ne principal kayimbo kamanyako ojjanga n'osaba eno mu kanisa tewali tabu abayitanga ne basaba Sharifa tuhumulemuko olutunye ku lendo lw'amazzi kubanga mulabi wa MRI TV ku Endegeya katuumulemuko tumale tukomewo naye tuwela tusubscribe to MRI TV ku YouTube channel ne Twitter handles tubaako ku Facebook tubaako MRI TV Endegeya commentinga likinga subscribe tukomewo nga ndine nze Crispy nga ndi wamu ne Sharifa tujje tukuwe ebirala tuwera bira story ya Big A yani manyi bafaanagana no King Saha tukomewo kale
tukomera temu program yaffe Endegeya session yaffe esembayo netubera subscribe Mru TV ku YouTube channel, Twitter handles, Facebook. Onatubera ku Mru TV program Endegeya naye Crisping ambamu ne Sharifa. Tuze mu session yaffe eyokubiri. Sharifa omwana wa mami yagatako itumidde mami wa Sharifa naina joli mwala wa kwagala okufa obufi ntumiddeko producer wange Nasolo Mary. Happy birthday mami Sharifa. Tumindire ku by the way. Tujamuimbiranga ngondi yako. Ngatumaliriza. Okay, big up my producer Nasolo Mary. By the way, Mavin Muradi. Producer of by the way. Yokuza wo mulala. Mavin Muradi naye kwikirika vale na wo ja kuba bulungi nnyo ya mu kizuza kyandi asya mu bidongo bya mu Islam. Bidongo bya mu Islam. Tugende basi. Yamugera naye Mavin. Chimanya ogenda kutula batula. Sharifa, wewe tuliawo. Nubianidi. Ate yaziza gwacho mwana. Yani eboke ali. Oba. Bria mwita boke ali. Oyo atiro kuyimba. Katamanyi Nubianidi ye musajja atiro kuyimba ne Bobi Wine ku nyimba ezisinga. Alinga muganda we I first alimanyi ba Luganda. Si ba Luganda. Paka bro afewaje wakana tugamba the brothers cause Nubianidi yana group by the elimu nabawala. Kayimba yeka. Then kati principal yali ayimba yayimba kayimba kweta tibagulu wali bagasefulia kanesonzi na kati akayimba yayimba n'omusajja wali bamuyita nyaliri wali kuyimba naye kati oli n'abantu akijjayo bulungi kufuna Nubian na group gyalimu. No azin okwegata ne principal ya mu mwaka binga mu 2 awo 5 awo 2005-2006 kumanya si bukulu mze mukulu siri mukulu siku nkolako fujjo nga nkyali muto nali mu top azin top robo botegeera oba mwanda mto nzibona tegeera mangu goli mukulu engeri bandi banzalira mu kibuga matalaga akawala nategeera amona va Masaka like ajeya kisusa wana Masaka mu tuina suna beni program ya fe suna beni okay Nubiani twanyi Nubiani yakumanya Bobi Wine baina kayimba kaitantedde yayina doboze ettone nnyo oyo yayimba mukayimba yayimba mu Adam ne Hawa yoyo yayimba ne buliwo mwa oyo muvubuka ali ina budred oyo nekati yazisalako yazisalako nali akuza ntike si yazisalako bazisalako we basibira yali mukomera kati Nubia tuba tuliawo aina amaka gali kulambiro kama alunja kavana gongerako level waggulu kabagongerako omukazi nga averi nga ngokyala uli amuyita yani Kayondo Rose yavuddeyo n'agamba nti enyumba we bali yiye agiclaiminga enyumba Nubian yagigula buguzi oba yajezimbide from his sweat Nubian enyumba bagula nga enyumba eriwo ne bagisenda no naji renovate nga najongera kuti bagisenda kadi mu kujongerako nebeera kati ngeyimiridde bulungi ne Nubian bagamba omwami Kayondo Moses enyumba property yajiguzani Nubian kitegeera omukazi wakyakaye andi yo omukazi ekimukanya agamba bafekinga sigini kyaye forgery omwami gundi story gundi edio omukazi oyo yagambye mbagayako ne mu court naye siriwulira 2011 ba 2018 bade mu court era 2018 awangula omuki ani yawangula omukyala yawangula omusango neje tuwebuza kidi kimu lwaki asazeewo kujja saawa zino nga munamaze okutereza amakabi bia niva ku politics no these guys are really bad by like amagambe nomanya nti muna ali bubi naye wafuna mu oba na improving ako taliko mwogera byafunye tabasitali singa sinze singa tali awo singa kozali kachiringo yo mukazi gamba nti yes enyumba yalimbi nibe nayitereza kabacha tavayo nga mazo gitereza ate kiya kyayongerekagala milioni 2 n'enyumba ajagala 400 ya bibina aga milioni 4 n'enyumba ate bakoleki bajimuwe sure
andi kati nyumba kone sente esa enyumba eri anti koti yasazeewo koti yasazeewo negamba babiweeyo naye 2010 zikyembanga kiri 2018 no jasawa zino sija kyalina mugole yakava mu kwanjula ate kati mudde mu katemba ate biki sanga inayendala gyayinayo sija atazimenge ibira deyimiridde nenga bambi muba babi muvenga district enaterera bulungi naye okuvaayo nga munamaliriza okola aye nogamba ate biki ate muveewo kiringa bazadde noga nowerera mwana nomulaba nga alina ate watuuse tandika okwejjayo nze oyo mwana wange bikoze bitya tabawuwe era bawuwe yadde wagana tuladde yadde Chris wulira empulira nange mukama kyali kikutuuseko ngo nda ate wali tugende walala tugende ku birala ama atula kwe Mru TV kaidawe suna beni tugenda kusuna beni tuba tuli awo wiki eyewedde etukubye ennyuma suna beni we Masaka mutabani wa mchala Kayondo nga bamwa invitation nedoli we Masaka bamwa invitation ayina yimba ku kivulu kya Fireboy ayimba Peru pala ayimba batya pala Peru oyo kati nga abwa agenda kuba omuziki baye suna beni simuyimbi sichi naye ate bamuyita is a DJ naye simuyimbi ne bamuyise adije mwesotinge ambagamba si tokuba mubonna bana ne balonda Yesu na beni andi suna beni ekibaliriza nakene kwagala nyimba za Fireboy lwasamu ebive nyuma nga bigoberera nyimba ezo ambe tumanyi Luganda bulungi ngambi basamu ebive nyuma nga bigoberera omuziki ogwo ye Masaka ebyo kati awo nga mubinuka amasejjere kishoje naliko Soja wadewe sange wali emijja miwogo givayo gyonna ne bagiwanika we bati towayiriza abantu twali bitooke tanti muli mutayo ne manager ogenda sanga wani omukulu Chris atatairo zimuse bweziti Masaka bati yako chini bagamba cricket kulete waliwo nga yakafufufu awo era begenderezaawo bagenda ovaawo ngasimyewo ekinnya kale suna beni abayita kalinga ka interview ndowooza before they did there kati suna beni agasinkana abanene waliwo Navio waliyo suna beni waliyo banamawulire n'oyo Fireboy suna beni anabada akakoti nyo atuteredde waliwo okusomera wena uniform empya nga wakagifuna wekyali nga gisika bwati nakola bwati tugasuna beni omusajja alina ali bwati obuzibu bwajjidde we wano walize ngasalako kuba ebifaananyi nabyo yasoseewo nabyo yalinga muzunguzungu era yabyanguyiza bamuyise apozingirawo bwati nakola akagundi negamba suna beni nga yaddako singasobola okuyimuka kisoboka sisobola kamera erwansi ejja kusobola naye suna beni yatusa okupozinga nakola bwati mulimu yange webwalabwala nasaka nasikamu bwati kitangobewo nagamba nti oyo nani suna beni we're going to meet Kangambe Queen webungereza so muli webuza obanzani mbona yalonze yonze rachinze mubona kale era babera wayo fear excitement so bad excitement they had the fear they had excitement where abadde chi nange chenje yevu achabadde bamule so kubona kola bwati yade sanyu yakoze bwati neke nyini ngati nabanga siyade asumu bwati nalabanga Fireboy alira nateka bwati nakujoma sina beni alo kalaze tutya sina beni sina mweli omusajja wajja saa 3 nyingi ku mukolo kyamutisiza twaze mu kwogera oluzungu manya zungu alumanyi
tumanya oluzungu oluseerera olukutabukako nange manya oluzungu olutabuka Sunabed yatandise as you know going to perform to my best oluzungu luva wala nga naye tuwerera abaana shafa tuwerera abaana Inshallah. Sunabed yatogera oluzungu ala lukatira perform my level best. So my people come, we enjoy. For Fireboy alikuchi. Fireboy ngagamba ngali wali Bambi he was nga nawasaka sati wekati. Nasika nengamba bana. Ama bibao. Bango ino mtu go meeting na tomu meeting. Ade Sunabed ala yeah atala ze challenge by the way badije bonabona bali abade challenge badije bonabona bali balonze abali e Kampala Sunabed ni balonda shiru jali ni Mru jali wali ani DJ baka Roger nani 60 watt Roger ne 60 watt wali ne DJ Masi bonabona ni balonda Sunabed obinyanya Sunabed masaka hata uli agwaliko sinzaliko zungu va masaka by the way yoli atikilonga yogirera gamba alugenzo ko muluna buddu muluzungu abategeza twale eri luzungu kyo orale mye Sunabed nokogera Sunabed tuve wao tino story chi yesigaddeyo tino story ndali sigaddeyo jitwa tubawa soko alio seka gosola kala seka wange tumaye seka when master when answer you walk master we seka wa moyo umali seka umalu yakozeje ala ko tukabawe bawe tubasunire ko tujja bawe byala tukabawe bawe umalu yabudeo nagamba nti okuona kwa Seginya ne Grace Can okola ki okuona kwa Seginya ne Grace Can kuva kubbo kuva ku ye kwe kubona kwa Segirinya nani ne Grace Can anti Segirinya Grace Can tomanyi Grace Can yaliko muyimbi awo Grace Can yanyimba kunyimba busigi yali awo yana botika we kabalagala yawo manyiza mukulaga ntya ujja kusanga msera nge beddembe ujja mutegeera ubimanyi sera nge beddembe kati Segirinya manyi kya mutukako bamsiba achali paka sawa se Segirinya ngachali kansala yakwata omulambo gw'omwana omuto n'abalala baseka umalu n'agamba omwana bamugwe mwana wo tuyagala mukola ki mulabirira kugo omulambo gugo omwana yali wani mwana bagamba yali waseka umalu ngali yamwegaana yali mama we yaliko Segirinya yawe yali kansala yavuyo walo nga asomba bana itaseka umalu ngwinasana nga baleta kati gundi yamugesa nga kuyindi kwenyine seka umalu simanyo bana seka gamba yakaseka nga bagamba seka umalu dava nakusana atwalungi salamu aleikum najitola bulungi jira salamu bajita salamu salamu aleikum alaikum salam bajisusa yagambye Segirinya paka nga amaze okwetonda aje yetonde pozi ya bafuga niga yempe nga mulabye labayo Segirinya ali mukomera Bashiri yasenguka ku kyalo omuwa South onala wa North katanti kalo nowe South netaliyo tumanyi twagala manye twagala wafi watu bana bateseza kamera menya ku mavivi okay ama twaka mara TV by the way tumye ku mama Sharifa tuvimbire mu birthday 1 2 3 go happy birthday to you happy birthday mami Sharifa happy birthday to you okay how old are you now Shifa wish you happy birthday from Crispy from Shifa Endegeya omwana wa mami ne gundi ya feyo ne kweshinga happy birthday by the way ya chemasko bangambe batulinye tudeka wempe tumuyire ki amazza ino gawa tumuyire mata
Okay, big up to Maria Mushira, Junior Prince, mwena tubatumiddeko mwena atola ku MRI TV, namwe tubatumiddeko tumuna subscribe to MRI TV ku YouTube, ku Twitter, ku Facebook, wona wetuli. So bisangayo ku Shafts Media, subscribe, oja kutegeera Shafts Media. Like ajasanga buli tuwerabira to subscribe. Odla kakaba turu nejibanga chozechi ngachiwedde tosubwa nenja tukomawo ku weekend tubana Endegeya extra tosubwa tujja kuwa bena bitaga okumanya abana bachakaliddewa bani abasinga center abayimbi batusasule mweraba.